Wow. Tusobola ku kyalo kino eky'entulumuko Gaza tufunye enkyuko etuguddeko tutegeeza ng'obudde busaasaana nti ku kyalo kyaffe batiddeko omuntu ne bamukumako omuliro. Tuguddewo ekigwo otugenza otutuukawo nga tutabawo enkoko netuteebereza okuba nti nno abadde mubbi wa nkoko. Kituufu atali kulonze kuli kulimba nti ekyalo kyaffe kiriko obubbi obw'ebisolo, mbizi zibbibwa, ente zibbibwa, enkoko zibbibwa. Kakati we tufunye ekyekanga ekyo era ffenna tugambye nti buno bubbi bwa bisolo. Oba oliawo ekintu ekikyamu naye tuyinza ovumirira ekikolwa ekyo nti oba oli oba ndimukutte ne bamuwa obuyinza poliisi naye banga ekola omulimu gwayo. Naye kituguddeko kibi nnyo okuba nti batuse omwokya era mayitiwe eri awo poliisi eze okugijjawo. Tukubiriza abantu baffe naddala abatayagala kukola abagala okutwala ebyobwereere muyiga okukola. Abavubuka tubakubiriza mukole ebintu ebyokwagala okutwala ebyobwereere bigenda baviirako okufa. Katonda wuno yakoze eki yafudde. Kituufu tuteebereza okuba nti nomuki mubbi. Kyoba ku ludda olulala tugamba abatuuze baffe tisinga tumukwala tusobola okunoonyereza ne tujjayo ekibondo ky'ababbi abo abasumbwa abantu baffe. So yembeera eri ku kitundu kyaffe. Good. You landed on a commando. Shamim. Poliisi yaffe eya Kyetume yafunye amawulire nti waliwo omusajja abatuuze gwe bakkakkanyeeko ne bookya. Abasirikale baffe baasitukiddemu okulaba ogubadde nga twasanze omulambo gw'omusajja atannamanyikwa bimukwatako nga guno bagukumyeko omuliro ate nga mabbali waagwo waliwo enkoko nga okunoonyeza kulaga nti abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo ono ne bamukumako omuliro nga bamulanga gwa bubbi nga tutandise okunoonyereza ddala ki ekyaviiriddeko embeera.